Amanya dobozi bamtemisa SMX representing straight out SMX media nze nchaba wa nchabo cha as long as Rema namakula achaba wa ngana ya chabo cha huyo ayingidde naye this time round kakagamo nkakozesa nnyo omulundi guno gwe ndabidde ddala Rema nga akolera ddala buli kimu kye yayagalira ddobwedda of which is okay fete kulinaako buzibu kubanga Rema oli mukola abangi bebeegomba okukola oli mukola abangi ebyabalema okukola oli mukola abangi bye twegomba okukola nze ni mu kategori yesembayo nze bye negombera ddala okukola neera nze mbalinako empalana y'amaanyi nnyo naddala Dr. Hamza sikwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange olw'ensonga oli mukolera ddala ebintu by'empulaninga okukola kyokka gwe obikoze nze nkyabipulaninga bupulanizi bikola kyokka gwe n'obikolerawo kati nze olwo naagenda obikola nga bagamba nkoppa oba nga bagamba babikolakola dda kyokka ebintu byange ebintwalidde ebbanga nga mbipulaninga Dr. Hamza byoli mu kubeera ng'okolera ddala abantu batandise dda okufuna engeri eseegamba mbu buli omu yeetaagayo Hamza mu bulamu bwe waliwo n'omulala mukwano gwange yataddeko status ye n'agamba mbu ekigambo love tulina okubeera nga tukikyusa ng'omuntu mu kifo ky'okugamba I love you omuntu agamba bugambye I Hamza you n'otegeera mbu omuntu awo abeera akwagala oli ayinza okugamba I will Hamza you awo abeera ategeera I will love you kwegamba akagambo love kandikyusiddwa erinnya ne kayitibwawo Hamza ate nga nakyo ndabayo it is okay kubanga ekapo gye tulina wano mu Uganda eyeeraga yekapo gye tulina wano mu Uganda etwegombesa okubeera nga bo kubanga tetulina nnyo bangi beemulisa omusajja wabeera yeemulisa ku kapo ezimu omukyala teyeemulisa omukyala wabeera yeemulisa omwami teyeemulisa waliwo kapo eri secret ye ekintu kyabwe ekinvugira bulungi kangambe ku TikTok ye kapo ya abantu bangi nnyo tembawa attention naye nze bannyumira ebintu byabwe bagenda bakolakola kapo ya Mickey Wine ne mukyala we muganda wa Bobi Wine Mickey Wine wobera muba followinga ku TikTok mukyala wa manyo tekayo obuntu bwabwe ngona dada nayo kapo yegombesa zezimu ku kapo gyotunulira no wegomba waliwo ne kapo ni mukubera nge rising asimanyi ba story mwaji yabede ya Sheila Gashumba ne Rick Man boba gamba they are living a moment tekigenda tujja ko nviri ulgaba nga tebacha living abo naga Sheila Gashumba ano mulala gwali nanga ne Rick Man for them they are living a moment kwanga Sheila Gashumba agambye time ye ajiwo ya singo okubeera nga making omutima gwo feelinga nga guli happy nga ata feelinga ne peace ekyo kya positinze kati obani kubonna oba goli eyo ng'omutima gwa Sheila Gashumba osobola good making of feeling at peace oba obulambo mu making nga buli happy gwe gwajja okuwa time esinga naye ye Rema namakola Dr. Hamza byonna bagenda bikola bigweyo tunagenda okuwulira mbu Dr. Hamza yasaziza tiketi oba yasaziza ndoza naye nebera tiketi nga balinnya ekyombo kya NASA bagenze ku Mwezzi sikulimba kyekibulayo kati ate buli kimu bakikoze tunagenda owulira Dr. Hamza ne Rema namakula swi bayambusi waggulu ku Mwezzi naye nga bo bakyali wadede Dubai bakya spending bakyali mu ndozo nebera honeymoon ya birthday bakyali mu honeymoon ya birthday party gye bakolera Rema namakula gwe kyonna okola kiri simple kubeera nga subscribing ano ko SMX media togenda missing updates ndala ate nina nziramu okubeera nga nkutegeeza mbu stories affe ano ko SMX media tulina engeri gye tuzi uploading nga tumaze okubeera nga tuzikonvertinga obutasobola kunywa data wo mungi so obeera ononya channel etakunywera data wo ng'olaba story o subscribing ano ko SMX media tujja kubeera nga missing updates na damu entertainment industry amanya Basigadde za SMX I sign out.